Kateregga teyayogera mangu yaleka akasiriikiriro ne kawanvuwa ne keeyongera okutuusa lwe kyafuuka ekizibu okutuusa abantu bwe baali tebakyasobola kwewala kwetunuulirako. Mu nkomerero yayogera eddoboozi lye nga likakkamu naye nga lituuka ku buli kutu. Baana bange nkaddiye, ndabye sizoni nga zikyuka emirundi mingi, ndabye ekyeya nga kitta ebirime n'enkuba ng'ereeta obulamu. Ndabye obulwadde nga butwala abato n'obulamu nga buwa omukisa abakadde. Ndabye ebintu bingi naye sirabangako mu myaka gyange gyonna okulaba amakungula agakaawa ng'ago Mukasa gatulekedde. Abamu mwanyiiga era Mukasa mumuyita omubbi, omulimba, omusota era mpozzi ali ebyo byonna, naye mbagamba kino, Mukasa teyamenya kasanda, ffe twamenya kasanda. Okuwuuma n'okwemulugunya byayitaŋŋana mu bantu. Ye Kateregga bwe yayogera n'eddoboozi nga lyeyongedde amaanyi. Mukasa yatulaga ebyali byakwekebwa edda mu mitima gyaffe, omululu, obujja, okwagala okuba n'ebisinga ku mulirwanwa waffe. Ebintu bino teyabitonda, byali awo nga byebase nga birindirira, wabula Mukasa yabizuukusa buzuukusa. Wasiwa yayimirira mu maaso ge ng'ajjudde ennaku. Naye muzeeyi twamwesiga, yatulimba. Yakola ki? Kateregga ddala yabuuza mpola. Oba twerimba? Twali tetwagala kukkiriza bisuubizo bye kubanga byasikiriza obwagazi bwaffe obw'ekyama. Tetwasimbira kuuli okulabika okwali mu mitima gyaffe, kubanga ekirooto eky'obugagga kyali kiwooma nnyo. Amaziga agatandika okulukuta okuva mu bakazi. Tufiiriddwa ebirime, muzeeyi Kateregga bwe yagamba, naye ebirime bisobola okuddamu okulimibwa. Tufiiriddwa obudde, naye obudde busigala bugenda mu maaso. Kye tufiiriddwa mu butuufu buli omu ye munne. Era ekyo baana bange, obwavu obubi okusinga enjala yonna ey'olubuto, oba eyo enjala ya mwoyo. Omuvubuka Wasiwa yagwa ku maviivi. Muzeeyi Kintu muganda wange nsonyiwa, Mukasa yaŋŋamba obulimba ku ggwe, era nabukkiriza kubanga omutima gwange gwali gukaawa. Nakwatirwa obujja olw'abaana bo ab'amaanyi, era bwe yampa obutwa nabunywa kyeyagalire. Kintu yafubutuka okusitula mukwano gwe, era nze ggwe muganda wange, nalowooza nti oyagala ettaka lyange. Maze emyezi 3 nga sisula bulungi, nga nkukyaye nga bwe nzijukira ennaku ze twakoleranga awamu. Ndi musiru nnyo. Abasajja bombi beewambaatira. Okwetooloola enzirugavu yonna abantu batandika okwatula, okwetonda, okukaaba awamu n'okwewambaatira. Wabula muzeeyi Kateregga yayimusa omukono. Kino kirungi, kino kyetaagisa, naye ebigambo byokka tebijja kuddamu kuzimba byamenyese, tulina okukola. Yakuba omuggo gwe ku ttaka emirundi 3, omulango ogw'ennono ogw'endagaano. Okuva leero tusuubiza ebipya. Ekisooka, tewali mugenyi ajja kusalawo okulwako essanda. Tujja kuwulirizanga amagezi okuva ebweru, weewaawo, naye tujja kusalangawo nga ffe. Era nga tuli ffenna wansi w'omuti guno nga bwe tukola bulijjo. Ekyokubiri, nga tetunnanoonya bugagga bweru, tujja kukakasa obugagga munda, obugagga obw'omwoyo, obw'okwesiga, obw'obumu. Magoba ki gye muli okufuna obugagga obw'ensi singa tufiirwa emyoyo gyaffe? Ekyokusatu, tujja kuyigiriza abaana baffe bye tuyize. Emboozi eno eya Mukasa ejja kunyumizibwanga, waleme kubaawo omulembe gwerabira mu bwendo gwa bwesigwe obumenyese. Ekyokuna, buli sizoni ey'amakungula tujja kukuŋŋaananga wano tujjukire ekiro kino. Tujja kujjukira obusirusiru bwaffe, okusonyiwa kwaffe n'okuziba obujja, si kweswaza wabula okusigala nga twetoowaza. Tusuubiza ekyalo kyaddamu ng'eddoboozi limu, era eddoboozi ne liwulikika okuva mu nsozi mu 7. Okuddamu okuzimbako essanda tekyabaawo mu lunaku lumu, oba wiiki emu oba wadde sizoni emu. Obwesigwe bwe bumala okumenyeka buba ng'ekiyungu eky'ebbumba. Osobola okukitereeza naye enjatika zijja kulaga bulijjo.
naye enjatika zennyini zaafuuka ekitundu ku maanyi g'ekyalo kubanga kyali kijjukizo buli kiseera. Wasuwa n'Ekintu baakolera wamu okuddamu okuzimba ennimiro zaabwe nga bali wamu nga bwe kyali edda, naye kati baakola n'ekigendererwa ekinene n'okwebaza okusingawo. Baali bayize nti obwa Sseruganda bulina okuddamu okulondebwa buli lunaku. Abakazi nabo baatereeza enzirugavu zaabwe ez'okusiga. Ekyalo kyatandikawo ennono empya, enkulu ng'ey'amazima. Lumu buli mwezi omuntu yenna yawuliranga nti asobeddwa nga yeekengera oba ng'ali wala n'omulala yali asobola okuyita enzirugavu eno wansi w'omuti gw'omuvule ng'abantu b'omu kitundu be bajulizi. Okwemulugunya kwandifulumye mu mpewo ne kukolebwako mu bwangu nga tekunnaba kuzimbwa butwa. Muzeeyi Kateregga yatandika okusomesa abavubuka akawungeezi. Yabayigiriza engero ez'edda. Emiggo ebiri egiri awamu tegiyinza kumenyebwa mangu. Omukwano gusinga obugagga. Naye ekisinga obukulu yabayigiriza ku Mukasa si nti musajja mubi, wabula okutegeera kye yali akiikirira. Mukasa teyali mubi, Kateregga bwe yagamba. Yali musajja yekka yalaba omukisa. Obubi tebwali mu ye yekka, bwali mu kitwakkiriza okufuuka. Ye yali omukono ogutalabika ogwasika wuzi, naye ffe twali lugoye twasumululwa. Tulina okuba bannannyini kitundu kyaffe mu kumenya bwe tuba twagala okuwona obutuufu. Nga wayise emyaka 2 emijjuvu bukya Mukasa abula, waliwo ekyagwawo ekyali kitasuubirwa. Lwali olunaku olw'akatale mu kibuga kya Muswa ekiriraanye Kassanda, era abatuuze b'oku kyalo Kassanda abawerako baali bagenze okutunda ebirime byabwe ebitono. Wasuwa bwe yali ategeka ennyaanya ze ne lumonde, ate Kintu ng'ayolesa amatooke n'ebijanjaalo bye wali ku mabbali g'akatale. Waliwo omusajja eyali asikambulwa mu bantu abakuumaddembe ababiri ku kyalo. Yali mugonvu kati, engoye ze nga zikutuse, feesi ye nga nnyimpi, naye Wasuwa yamutegeera mangu. Mukasa, omusuubuzi yali atambula n'amalala era ng'ayambala engoye ennungi, kati yeesitalira ku njegere. Amaaso ge edda nga gabalirira era nga geesiga, kati gaali gafubutuka olw'okutya. Yagezaako okufera mutabani w'omutaka. Omusirikale bwe yannyonnyola abantu abaali bakuŋŋaanye. Yatwala ensimbi okusasula ebyamaguzi by'ataatuusa. Omuze guno mukadde, naye tubadde tumulondoola era nga tulondoola enteekateeka ze mu bitundu 3 kati. Wasuwa yawulira obusungu nga busituka mu kifuba kye ng'entuuyo. Ono ye musajja yali amazeewo emirembe gya Kassanda. Guno gwe gwali omusota ogwali gusimbye enjawukana. Emikono gye gyakwatagana ne gifuuka ebikonde. Naye ate n'ajjukira enjigiriza ya Muzeeyi Kateregga. Yajjukira enkulungo y'amazima. Yajjukira omulimu gwe yayina. Ye yakola okukkiriza obulimba bwa Mukasa kubanga bwajulira omululu gwe yali yakweka mu mutima gwe. Linda, Wasuwa bwe yagamba ng'agenda mu maaso. Abasirikale baayimirirako katono. Mukasa amaaso gaamuziba ng'ategedde omulimi omuto okuva e Kassanda. Omusajja ono mumanyi, Wasuwa bwe yategeeza. Yasobya ku kyalo kyaffe, yatwala amakungula gaffe n'abulawo. Naye Wasuwa bwe yayongerako, era ekigambo ne kiwanirira mu bbanga ng'ekinyonyi ekibuuka. Era yatuyigiriza ekintu eky'omuwendo. Yatulaga enjatika mu musingi gwaffe ze twalina okuddaabiriza. Yatulaga kye tuyinza okufuuka nga twerabidde emisingi gyaffe. Wasuwa yakyuka okwogera eri abantu. Mu kyalo kyange tulina enjogera kati. Omukono ogukutula gusobola okuyigiriza emikono ne giddamu okuzimba. Omusajja ono yatumenya obwesige, naye mu kukola ekyo yatuwaliriza okuzimba nga kinywevu okusinga edda. Yatunuulira Mukasa era okumala akaseera amaaso gaabwe gakwatagana. Mu kaseera ako Wasuwa teyalaba musambwa, wabula omuntu eyamenyese, omuntu eyali alonze ekkubo ery'obulimba era nkati akungula amakungula gaayo agakaawa. Sisabadde mbere, Wasuwa bwe yategeeza abasirikale. Obwenkanya bulina okuweebwa olw'ebyo by'akoze.
naye musonyiwa bye yatukola kubanga okunywera ku busungu obwo kyandifudde omusibe era nsalawo okubeera ow'eddembe kaakano. Abasirikale bwe baakulembera Mukasa okugenda Kintu yeegatta ku Wasuwa. Oli w'amaanyi okusinga bwe nali mmanyi muganda wange bwe yagamba. Tuli b'amaanyi, Wasuwa bwe yatereeza. Si nze nzekka wabula ffe. Ekigambo ekyali mu katale k'ekya Muswa kyasaasaana ng'omuliro nga guyita mu muddo omukalu. Mu bbanga ttono ebyalo ebyalo byatandika okusindika ebikonge Kassanda nga bisaba okuwulira emboozi eno mu bujjuvu. Kyalo ku kyalo kyajja n'enfumo ezifaanagana. Abasuubuzi abaali babalimbye ab'ebweru baali basiga enjawukana. Emikisa egyali giraga nti mirungi nnyo naye batono baali bazzeemu nga Kassanda bwe yaddamu. Abasinga baali bamaze okusigala nga bamenyese, ebitundu byabwe nga bikutusekutuse, obwesigwe bwabwe nga busaanyiziddwawo. Muzeeyi Kateregga wadde kati mukadde nnyo era nga ttambula mpola, buli kibinja yakyaniriza wansi w'omuti omunene ogw'omuvule. Yali anyumya emboozi ey'okugwa n'okusituka kwa Kassanda, naye bulijjo yakkaatiriza nti n'abalala boogere ebitundu byabwe. Wasuwa yayogera ku bujja bwe. Maama Nakato ow'enjawukana z'abakyala, abavubuka ku ngeri gye baali balabye bazadde baabwe nga bakyukka. Emboozi si yange nzekka okunyumya Kateregga bwe yagamba. Kyaffe ffenna era ekyo ly'essomo erisooka. Twamenyeka ffenna era twawona ffenna. Nga wayise emyaka 3 ng'ennono y'ekivulu etandika, Muzeeyi Kateregga yalwala. Ekyalo kyonna kyali kimanyi kino kye kyali kitegeeza. Omusajja omukadde yali abadde mu bulamu obujjuvu era obw'obugagga, naye n'omuti ogusinga amaanyi olunaku lumu gulina okudda mu ttaka. Ku lunaku olwandibadde olusembayo, Kateregga yasaba bamusitule bamutwale ku muti ogw'omuvule omulundi gumu ogusembayo. Ekyalo kyonna kyakuŋŋaana. Ng'agalamidde ku mukeeka mu kisiikirize eky'omuti ogw'edda, Kateregga yayogera mu ddoboozi erinafu naye nga litangaavu. Baana bange, nina essomo limu erisembayo lye njagala okubayigiriza. Muwulirize bulungi. Mukasa bwe yasooka okujja ku kyalo kyaffe nalaba akabi amangu ago. Nalaba amaaso ge agabalirira ebigambo bye eby'omubisi gw'enjuki. Okujulira kwe eri omululu gwaffe ogw'ekyama. Nali nsobola okubalabula n'amaanyi, nali nsobola okumugaana okuyingira, nali nsobola okukozesa obuyinza bwange ng'omukadde okumala gagamba nti nedda. Naye saakikola. Mumanyi lwaki? Kubanga oluusi engeri yokka ey'okuyega essomo kwe kugiwangaaliramu. Singa namala gagaana akakodyo ka Mukasa, oyinza okuba ng'oŋŋondera ye, naye bulijjo wandibadde weebuuza nti ate singa mukadde yali mukyamu, watya singa tusiba omukisa gwaffe ogw'obugagga, watya yandikuwadde obutwa mpola ng'amaggwa agasigadde mu nnyama. Mu kifo kyekyo mwayiga essomo mu magumba gammwe, mu mitima gyammwe, mu maziga gammwe. Mwayiga nti okwesigwa kw'omuwendo kusinga zaabu, nti ekitundu eky'amaanyi okusinga obugagga bw'omuntu kinnoomu, nti amakubo amakadde gaali makadde kubanga gakola. Kino kye kirabo kyange ekisembayo gye muli, si bukuumi okuva mu kugwa wabula ekifo ky'okugwa n'oluvannyuma amagezi okuddamu okusituka. Amaziga agakulukuta mu ddembe kati. Wasuwa, Kintu, Maama Nakato n'abalala 10 ne bakaaba mu lwatu. Kati mbawa okulabula n'okusuubiza. Okulabula kwe kuno, Mukasa ajja kuddamu okujja, si musajja y'omu wabula omwoyo gwe gumu. Ensi ejjudde emikono egitalabika nga gyetegese okusika obuwuzi bw'obumu bwammwe. Abamu bajja kujja ng'abasuubuzi, abamu nga bannabyabufuzi, abamu nga bannaddiini, weewaawo abamu ng'ab'omu maka. Bulijjo bajja kubasuubiza ekintu okusinga ky'olina. Bulijjo bajja kusikiriza ekitundu ekyo ekitamatira. Bwe banajja era bajja kujja, jjukira emboozi eno, jjukira amakungula agakaawa ag'obwesige obumenyese, jjukira ekkubo eddene ery'okuddayo. Era kino kye kisuubizo kyange.
kasita munaakuŋŋaananga wansi w'omuti guno, kasita munaanyumyanga emboozi eno, Kassanda ejja kuyimirira. Si lwakuba nti mutuukiridde, kuba si bwe muli. Naye kubanga muli beetegefu okumenyebwa n'okuddamu okuzimba, okulemererwa n'okusonyiwa, okuggwa n'okusituka wamu. Omukono ogutalabika gwakumenya lumu naye kati olaba nga gujja, era okulaba gwe mutendera ogusooka okuyimirira nga munywevu. Okumala ebigambo ebyo, Muzeeyi Kateregga yazibiriza amaaso ge. Enjuba bwe yagwa akawungeeza ako, ng'esiiga eggulu mu micungwa ne Kakube gye yali ayagala obulamu bwe bwonna, omukadde yali yeegasse ku bajjajja. Leero bw'ogenda mu nsozi ez'amaserengeta ga Uganda ojja kusanga ekyalo ekiyitibwa Kassanda. Omuti omunene ogw'omuvule gukyayimiriddewo, wadde ng'amatabi gaagwo gati gayooyooteddwa n'obululu bwa langi ez'enjawulo n'emiguwa egy'olugoye egyalekebwako abagenyi okuva mu nsi ez'enjawulo. Ekyalo si kya bugagga mu ngeri Mukasa gye yasuubiza. Tebalina zaabu oba eby'obugagga eby'omulembe ebisukka ku byetaago ebitonotono. Naye balina ekintu ekitali kya bulijjo, buli omu alina munne era balina obwesiga. Wakati mu kyalo okumpi n'omuti gw'omuvule wayimiriddewo akabonero ak'amayinja. Kaateereddwako ebigambo Muzeeyi Kateregga bye yateranga okwogera: omukwano gusinga obugagga, emigga ebiri egiri awamu tegiyinza kumenyebwa mangu. Abaana b'e Kassanda bayiga emboozi eno nga tebannayiga na kubala. Era abagenyi bwe bajja nga banoonya ekyama ky'obumu bwa Kassanda, omukadde aliwo kati waswa, kati omukadde era asitula omugo gwa Kateregga. Bulijjo abagamba kintu kimu nti tetuli bumu kubanga tetugwangako, tuli bumu kubanga twagwa wamu ne tusituka wamu. Enjatika zaffe ge maanyi gaffe kubanga buli lunaku zitujjukiza bye tuyinza okufiirwa ne bye tusalawo okuddamu okuzimba. Kubanga ku nkomerero obuwanguzi obusinga obunene tebwali mu kuwangula Mukasa oba okulemesa enkwe zonna ez'omu maaso. Obuwanguzi obusinga obunene bwali mu kuyiga nti ekitundu bwe kyamenyeka ne kitereezebwa n'obwesimbu n'okwagala kifuuka ky'amaanyi okusinga bwe kyali edda. Omukono ogutalabika tegwasobola kusaanyaawo ekyo emitima egyalabika gye gyasalawo okuddamu okuzimba. Emboozi eno etujjukize ffenna nti obugagga obusinga obunene tebuli mu bye tulina, wabula mu bye tulina ku mabbali gaffe ku lugendo lw'obulamu bwaffe.